Hello guys, welcome back to my channel. Manya edobozi mpitibwa Frank Lweni wano ku Uganda mpya. Mwebale kusubscribinga, musigalinga musubscribinga. Namwe abapya bakatoyunga kunsaba musubscribinge, muklikinge wansi waberawo akadde musobole okubanga mumanya buli mawulire amapya gabagaze okubanga gwa basoose ogalaba gwe abaklikinza akadde. Kakati nze n'amawulire ga Catherine Kusasira ne full figure era ng'ebintu si birungi, ebintu byabwe essaawa zino si birungi. Bejjusa ekyabatwala e Masaka anti babakuba obucupa obwa buli kkala, babakuba obucupa obwa buli kkala, babalaga empisa embi eza buli kkala, babalaga buli kimu ekya buli kkala. Abantu ne babalagira ddala nti bakoowu, ekintu ekitaali kirungi era ng'essaawa zino Catherine Kusasira ne full figure tebali bulungi olw'ekyo ekyabatuukako. Mujjukira nti ekintu ekyo kizze kituukawo omulundi sigumu oba sigumu seebiri seesatu seemeka mirundi mingi nga bajja bakuba obucupa, bazze babakubira ddala obucupa. Ndowooza mujjukira ne Bebe Cool bwe yali e South Africa kye kimu ne Catherine Kusasira era ne babakubirayo obucupa. Bwali bungi, bwali buyitirivu e South Africa. Kakati ne wano e Masaka bazzeemu era ne babakuba obucupa. Ebintu si birungi era mujjukira ne full figure yali ewa Kisekka, abantu ne bamutwala nga talinnya, abantu nga bagala mukuba. So ebyo bye bimu ku bintu ebizze bibaawo essaawa zino. Abantu balagira ddala nti bakoowu, abantu balagira ddala nti tebakyalina kye baagala. Olw'ekyo ki kye balaga essaawa zino? Kubanga campaign za NRM zonna abantu batandise ozirinnyamu, bakanyuga obucupa, bakuba abantu obucupa. Naye nga ekyo ekintu si kirungi guys, bannaye ekyo ekintu si kirungi eky'okukuba abantu obucupa, tekibeera kirungi. Era nga Catherine Kusasira essaawa zino tali bulungi ne full figure tebali bulungi olw'ekyo ekyabatuusiddwako, olw'ekyo ekyabaawo, olw'ekyo ekikyagenda maaso essaawa zino, olw'ekyo ekikyaliwo essaawa zino eky'obucupa. Obucupa bufuuse obucupa. Abantu balagidde ddala nti bakoowu, abantu balagidde ddala nti bakoowu. Gwe munnayuganda, gwe munnansi, ekyo kikuyigiriza ki? Gwagirimu ensi essaawa zino, ekyo kikuyigiriza ki? Golowooza tulagawa essaawa zino? Wa gye tudda? Tugenda wa maaso essaawa zino? Golowooza tugenda wa? Bwe bibanga ebyo bye binaabaawo anti olowooza tulagawa oba tulagawa? Tugenda wa? Ki ekigenda okuddako bwe bibanga ebyo bye bigenda otuukangawo buli kadde? Nsaba mu subscribing. Mbaagala nnyo, mpitibwa Frank Lweni wano ku Uganda mpya.